Bas tutandikidde ku munywanyi waffe ono omimbi ono ndoza mwamula wa kombi obufuzi 216 omukulu bamuyita Adam Mulwana omukulu emboozi eno yasooka ku breaking bw'omukulu bamuyita SB4 yayita ku YouTube ye ku channel yasobola okuba ate nga ayita bannamuli mangi nnyo ne basobola okuba ate nga basobodde okuba bagendayo kumanya ki obulamu buli butya omukulu oyo gwe bayita Adam Mulwana abamujjukira oluyimba lwa Besigye yakozesanga signature tune balita toka kwa balabala kati yayimba oluyimba olwo gwe bayita Adam Mulwana alwalidde mwaka agenda mwaka mulamba nga ali kundiri kigamba nti omukulu ono yaweebwa obutwa gwe wennango oba embeere y'okulyalya gy'osanze okulya ekintu bagamba ogenda kulira emboozi eno olabe kuba yabimutuusaako agamba gwasuubira bintu byali byakulya gwoba tosobola kwetambula n'amazigo omukulu ono amaze omwaka mulamba bamuwa butwa Adam Mulwana noono omukulu nazaalibwa side zeeyo Luweero era kibuga Kampala kijjamu mu myaka mito mpola mpola we yaviireyo side ze Luweero kwe kuba ate nga yajja mpola mpola nenga mwaggwa 2010 yajjirako mu kibiina kya Eagles abajjukira Eagles ebiseera ebyo omulimu gwe yali akola yali atimba baana n'okutimba posta gye bagenda okugenda yonna kati Adam Mulwana beyasobola okuba ate nga atandikiramu mu kutandikiramu ebiseera ebyo ndoza mujjukira Eagles production yasobola okuba ate nga bafuna obutakkaanya ne baawukana Eagles ne Dairy biri ne biddeeri Haruna nadde eno Haruna n'akola cream production obudde obwo Adam Mulwana ategeeza nti omukulu ajja Haruna mu biru yali amwanguyira yali mukwano gwe ow'okukido era n'asobola okuba ate nga batandika bonna cream ne bagenda ne bakitambuza paka era mu ndongo ye alina akayimba bakayita Kampala anyoola waliwo essaala ya Kabaka n'ennyimba endala nnyingi nnyo era eno gwe yasobola okuba ate nga agitambuza okuva olwo omukulu ono ne mu bw'aba ayogera agamba okutandikira ddala nga bali Luweero eyo baali bawagizi ba NRM paka mwaggwa 2006 wesobola okuba ate nga agamba ekibiina sikifunyeemu kwe kuba ate nga agamba NRM we yakoma okuba ate nga agiwagira omukulu ono abasinga wesobola okuba ate nga abiviiramu mpola mpola kati nno akayimba ke bayita toka kwa balabala yasooka kayimba 2011 naye oluyimba olwo temwalutegeera bulungi olw'ensonga nti tebasobola kuba tebaluteekako amaaso ne promotion tebaluteekako promotion ka 2011 akalulu ka 2011 omukulu Dr. Kiza Besigye yasobola okuba ate nga katambula bwe katyo 2016 aka 2016 bayita Adam Mulwana kati omukulu ono Adam Mulwana ali mu mbeera y'okusoomoozebwa nti ekirwadde bamuwa obutwa ekyenda buli kadde kirya buli kadde agenda ggwerera omukulu ono twasobodde okuba ate nga twamufunyeeko n'atubulira olugendo lwe agamba nti guweza omwaka mulamba ulira nebusujja tukebera soza bya muzannyo nakebera tetulaba kituluma nebazuula simanyi mbeerawo nga mpulira ebbugumu lingi mu mubiri ng'atuuya nanyonyi mu lubuto nga mpulira ebbugumu lingi egamba obulwadde ne babunoonya ne bubula ne tugendako gundi Lubaga ne bakebera buli kimu nga tebalina kye bazuula waliwo eddwaliro eddala bali abayindi paramount wali nga bakwaga kani oyambukanga ku Buganda Court lyawa kalina eryawa waggulu bali abayindi nawo ne bakebera nga tebalina kye balaba awo ne tusigala okubeera nga tujjanjaba bintu bye tutamanyi numwa nyongera kakukende nazigwawo basi Adam Mulwana agamba nti embeera yonna ng'agenze malwaliro ag'enjawulo nga bimusobedde ng'agenzeeko wanawa tebyasobola kuba ate nga bitambula bulungi yagenda ku buli musawo yenna gwe bamulagirira n'agenda ku baani bapasita wawwa yonna naye ng'embeera agamba nti bwali butwa enkeera nangamba Adam onyoomwenge konze nedda sinyomwenge ambuuza onnyosegawo nangamba mubiru gwe tusanzeemu obutwa naye obutwa obwo bwe buli ekibumba ekyo kibadde kiggwawo ng'obutwa bukirya nangamba naye okyalina kyasinga oba ofunye obujjanjabi obw'amaanyi kyasobola okukyoza n'okufuna eddagala lirina obutwa naye lwana nnyo okozesa eddagala nerya abola okozesa ne kulino tulabe nga okomyawoola so yembeera mwe tuyise nga tulwana n'obulamu kitegedde ye mukulu oyo agamba nti ebbanga lya mwaka gumu mwagendamu agamba nti obulwadde bumutuusizza buno obutwa yegombako olunaku lumu n'agamba nti Katonda kale nga nfuna siriimu n'agamba oba oli awo amanya nanywa eddagala ng'alimanyi
oba oliawo myaka emeka naye obutwa tabulabangako neyeraliikirira nti gundi mulwadde ekyo kyangunyira nze natuuka nendwala gampulire bakebedde buli ekinuma tebakyali nga kale singa mukama wampa atisiti nendwala musimu ndirimu ogenda ne bakuwa eddagala n'omira noddawo ojja kuwangala emyaka 3 baali naye nga ze wenatuuka okulowooleza ekyo nga bankebedde oyo akyagala infact alina okubuusabuusa agende ku Paramount eddwaliro liri awo kuba mu malwaliro galina records aveeyo agende Rubaga abuze amanya Mulwana Adam abuze records ezo aveeyo agende ku Uganda Cares abuze results za Mulwana Adam amalwaliro gasigaza records osobola kubanga ogenze malwaliro 3 gati agamaanyi ala abuze results kuba byonna ade babikebera abuze Mulwana Adam kitegedde ye mukulu oyo Adam Mulwana ng'atubulira ku lugendo lwe naye ng'agamba nti embeera ye jajjukiramu ekintu kye bamuwa okulya ng'oyinza okuba otambula bakuyise jantulye ulira nnono omuyimbi Omuwagizi yamuyita atya yamusanga ku kifo ekiriibwamu n'amugamba ndiira ku kintu kye bayita pizza yali tazirya ndewulira gwe waliwo omukyala yankubira essimu sigamba nti babyabufuzi yanjukira nakirowoozaako nnyo yankubira ngamba navudde mu Amerika mba nenjagala kusisinkana Adamu waliwo oluyimba lwe nali ntadde awo ng'akalulu ka Bobi Wine n'akalulu kabeeredde baluyita gudo era wogenda ku YouTube Bobi Wine is a gudo nangamba tunyumirwa oluyimba lwe era ku internet nkola ki naye njagala kulaba atulye ffenna ekintu ayala kulaba biki nankubira nakubira emirundi mingi nankubira in fact nali nva na gundi menge nenvuga emmotoka nengenda kweyo gundi nentula namusanga alina wana omwana muto myaka ngena galina n'ow'emyaka 5 ng'alina pizza agitadde wano nangamba naye nga ya kitundu sigamba nti yeyabumba kyala oyo nangamba Adamu nasanyukira omanyi abantu abo abalinga bavuta nasanyukira gira nyonyonyo awo nangamba Adamu baweki bakuwa ebyokulya naye akantumye nangamba naye sooka olye ku pizza nga pizza ezo sizikola ati nentumya juice nangamba naye lya ku pizza eno nenemerako nenganga sibyagala nangamba naye kyoba okola mbadde njagala ogiryeko otwalireko abaana bo ne mukyala wo sooka ogiryeko owulira ng'erina tesiti ennungi nanga lyako owulire biwooma twalirako abaana aya basi ate si ye muyimbi baleme okugamba nti ate omuyimbi yeeraga Omuwagizi wamuwadde wulira bw'atugamba pizza yagirya ebintu byabadde talya Muwagizi yava mu Amerika kijja kitya nkwata pizza nenjirya naye wenkuba obufaananyi nali ndya goma nti abaana tebakuba ndi mukulya omwana nayagala naye namuga walidde dda nazingako mangu pizza nagissamu ki nangamba twagala olulimbo olugudogudo ekyo bitegeera kyali simulabangako naye nanga Muwagizi wange ekyo nekifaako kyekintu kyeninga ng'ekyenjawulo mu bulamu bwange okuva we nalwala kyendaba omwana teyalya yagimugaana zekasanajjako piisi era nentumya nangamba nenvulira ng'ewooma nengamba babakolereyo pizza n'atumya ne bagikola awo era nendeetera abaana bange okukyalaani mwana twaliwo Omuwagizi wange ye gye baatumya ne bagireeta buleesi yonna okitegedde ndowooza otegedde Adam Mulwana ategeeza bannayuganda naawe yonna gy'oli ulira nti ensonga eno n'abantu abetutuma balina empalana mwegendereze ennyonyi obutwa bungi butamu kulowooza nti gwe toli munnabyabufuzi nalina abakuwalana okukwata mu ngalo okwo n'okulyaya mwegendereze twabamu kati batambula n'amazzi gaabwe mu nsawo wano n'ebikyapati yaabwe n'agiteeka wano kuba nga tukyagenda mu maaso n'emboozi y'omukulu Adam Mulwana omukulu ne yeesimbawo ku bwa kansala Lord Kansala ekisanja ekiwedde Lord Kansala C5 Makindye West bamuyisa bubi nnyo akalulu oyinza okwebuuza Adam Mulwana yayimbira nnyo omukulu Dr. Kizza Besigye yali amulambuddeko emyezi 11 agamba tamukyalirangako wadde n'akamu agamba nti Dr. Besigye naye abadde mugonvugonvu wabula Bobi Wine wiiki ewedde naye yasobodde okuba ate nga yamulambuddeko n'amwebaza mu nsonga ezo wulira sinze namuyise naye ndowooza alina ku social media we yalabye akataano ze yaŋŋambye nti adde ndi awo sadde sitegedde nti ajja nagenza okulaba abantu adde napumuddemu mukyala wange ampita nti olina abagenyi nagenza okujja nga his excellence Bobi Wine atudde awo nange ekyankubye enkikwe nenvunga neŋŋamba nange ŋambadde sikusuubira nenvulira essanyu otuulawo ne tuwaya naŋŋamba nalabye akataano nange nino adde nina okusitukirawo najja nandabako ne tuwayawaya ku mbeera eriwo mu ggwanga nangamba ati si gwe wekka n'abalala gye bali naye tulwana kulaba ngeri ki Katonda watusaasira kuba yenzita eriwo abantu n'okujja obuzi kyampadde tekyadde tekyetagawo
kumpa bigambo ekyo kye yakoze najja n'andabako ewaka ewange kikulu nnyo kizzaamu essuubi kuba y'omu ku banabyabufuzi ab'amaanyi yasoose ewaawo nafunako baganda bange zeikalule bagetridi nga olabira gundi bajja ne bandabako naye ne Paul ku Saturday waliwo yaliyo nalebo yali MP w'Rukuyingira Mutakajinda kitegedde omukulu oyo gwe bayita Adam Mulwana ensonga zezo nno agamba Dr. Besigye talinnyanga tannaba naye katulabe oba anajja wendwalidde dokita ngenda okumunoonyaako yali tali mu ggwanga naye ndoza yakakumawo ennaku nga nnyebale mulwadde yagenda bweru era kati abadde taliiwo era sisobola mmunenya essimu yange nsobola okugikuwa mikwano gyange abatamanyi embeera zange naye nga asobola okulaba embeera mwoli sobola gakwata Adamu Guleddabe enamba yange yennyini 0758986 lwakuba nti ereeta amannya amalala si Mulwana Adam tamukwaya twabikola engeri gye baali batulakengako nga